Breaking news. Mugaka Gwao just a few minutes ago wenkoledde video eno. Speaker Annet Anita Mong avuddeyo n'ayogera ku nsonga za buli kimu kyonna ekigenda mu maaso. Bampita Kali Lugambo Pro Max Simple MC. Njagala otambuze video eno etuuke ku buli munnayuganda. Okuva Annet Anita Mong ensonga we zaamufuukira akabasa. Abadde tannavaayo kwogerako publicly. Kyaddaaki avuddeyo n'ayogera kiki kyazzaako oluvannyuma lw'okukwatibwa oba olw'okuteekebwako emisango egy'enjawulo ennyumba ze ne premises n'ebintu bye bisinga okuba nga byawambiddwa. Anita Mong avuddemu Omwaasi. Ku mukutu ogwa X kwabadde ng'ayisiza information ye to the public. Anita Mong eddakiika 30 emabega kwatadde post eyo gye njagala tuyiteeyitemu mpola mpola. Njagala ovuga vidiyo bassebo ne bannyabo tumanye ki ekiddako. Among agambye Speakership race. I wish to draw the attention of the public to the matters regarding the speakership race. After wide consultation and deep introspection and to maintain harmony and clarity in my beloved party, the NRM, I wish to categorically and unequivocally state that I will not be offering myself for the speakership race on the 12th of the 12th Parliament. Anita Mong ategeezezza eggwanga n'agamba nti oluvannyuma lw'okwogeramu okuwayawayaamu n'abakungu mu kibiina kya NRM kyayagala ennyo n'okwagala oteekawo eddembe mu kibiina kyayagala ennyo, avudde otegeeza eggwanga nti tagenda kubanga yeesimbawo mu lwokano lw'okuvuganya ku kyobwa sipiika bwa Parliament w'eggwanga Uganda. Anita Mong kyaddaaki avudde n'agamba bannaye abasajja bannaye bassebo ne bannyabo binyinze gunsinze sigenda kwesimbawo. Okuva Muhoozi lwe yavaayo oba okuva we baava ne baendoosinga oboth Anita Mong abadde asirise era mawulire ge twafuna mbu abadde akubira ba MPs abasinga secretly ng'abawa n'omusimbi obutagenda ku mukolo gw'oboth. Emu ku nsonga lwaki babadde balina omuteekako embeera yonna. Now, this is the first post gy'akoze okuva emivuyo gino gyonna we gyatuukawo. Avudde n'ategeeza nti tagenda kubanga yeesimbawo ku bwa sipiika. Tugenze mu maaso ne post. Agambye I am greatly indebted to His Excellency Kakuta Yoweri Museveni, my party the NRM and members of the 11th Parliament for giving me the opportunity to serve as Deputy Speaker and Speaker, and equally indebted to my family and friends for the solidarity and support they have extended to me over the last 5 years. I pledge my total support to the candidates who will be endorsed by the President and the party. And I implore all colleagues, MPs of the 12th Parliament to do the same. Anita Mong amaze n'awanika agambye mu post gye tuli mu kusoma nti yeebaza famire ye olw'okumubeererawo, neebaza ne ba member of Parliament aba Parliament eya 11th Parliament okuba nga baamuwa omukisa okubeera Deputy Speaker n'okubeera Speaker. Era agamba nti asazeewo okugatta amaanyi ge emabega waabo President Museveni baagenda okuba nga endoosinga okubeera Speaker ne Deputy Speaker. Era n'asaba bonna ba MPs aba Parliament emulundi gw'okumi n'ebiri okuba nga bakola kyekimu.
n'agenda maaso n'agamba nti I shall remain available to the service of my country as the party and the president may assign me. In the meantime, I pledge to continue cooperating with all ongoing investigation as initiated by the relevant organs of the state to get to the roots of all the allegations raised for God and my country. Now, Anita Among nassaako omukono. Ebbaluwa eno efulumye kindaze nti Anita Among alabika asayinize eddiiru ne Musabba. Nkiddamu teweewuunya nga bino byonna babikwese, ekyo tokyewuunya. Olunaku lw'enkya teweewuunya nga mawulire gagenda tandika ku pointinga somewhere else. Era teweewuunya nnyo nga bayina ekiboozi oba kidiversion ekirala kye bagenda oteekawo okubikka kino. Bannayuganda ayina otuwuguka mangu. They are going to bring something and trust me tugenda biirabira. Emabegakaawo waliwo omusajja omu wa PLO yamanyikibwa nga Mawanda. Yatwalibwa mu maka ge ne bajja ebisawo n'ebisawo bya ssente. Amawulire gaamuliko only 2 days. Tuba tuli awo ne baleetawo ebirala. Swi twamwerabira. Tubali tugamba Anita Among bamukute ne ssente wuwe. Mawanda bamukwata ne ssente. Ne bagabuza. Now, this letter, Anita Among gy'awo tadde ku mukutu gwe ogwa X. Kitegeeza n'omuntu akiraba nti Anita Among alabika atuuse ku nzikiriziganya ne bana abantu. Era ndowooza oba oli awo balina bye batuuseeko ne bagamba tukole bwe tuti kiddako bwe kiti. Bino bibadde ku mukutu gwa Anita Among. Anita Among last posted ku mukutu gwe ogwa X. Yasembayo postinga ennaku z'omwezi nga 13. Omwezi guno abadde taddangamu ku postinga kintu kyonna. Ate ye munne Thomas Tayebwa ye simanyi kyaliko essaawa zino because bonna Tayebwa yakoma postinga ennaku z'omwezi nga 15 lwe yalayizibwa. Okuva bino emitwe bibaddewo bonna bombiriri babadde tebalina kye boogerako yadde. Nkugamba ebigambo bino teweewuunyanga okutandika n'enkya abanga nga baleesewo sitole y'okero kisobokera ddala okubuza bannayuganda obadaivatinga. Naye nga it is now on record, Speaker wa Parliament abadde Speaker wa Parliament Anita Among abadde mu corruption scandal, money laundering. Ensi etegedde amawulire kati batudde kirabika ne bateesa Anita Among is likely either to scoop a ministerial post. Naye era kijja sigala kirabisa Museveni nti tubadde nga tugamba bannaye National Unity Platform ebadde ng'ekuba omulanga nga bagamba obuli bw'enguzi bungi nnyo abaana bakola parliamentary exhibition. Anita Among okukola post eno alabika alina basevinze because bangi nnyo abalidde ssente z'ono omukazi. This woman has been dishing out money nga linganga azinoga ku muti. Agenda ku mbaga eno Joel Senyonyi ku mbaga gyagaba emitwalo 325 Among agaba obukadde 10. Kati kyaddaaki asazeewo n'agamba banenzikiriza kuba nkiwa Anita Among bwe baava ne bagamba tugenda kwenda osinga oboth. Engeri gy'abadde alowooza nti alina influence y'amaanyi n'agamba mmwe ngenda balagako. Ne bagamba gwe nawe katukulageko nga bukyali. Bamwanguyidde mugenfuna baawe omukulu Magogo mbu bamuggyeko gundi ye. Bamuggyeko passport ye. Okategedde njagala ovuga video eno etuke ku buli Munnayuganda bampita simple.